Okay, okwogera kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu kuziika mukyala wa Alex Waiswa mu Fumbiro. Njagala ulize ebigambo His Excellency byayogedde. Mbalamusiza ku Busoga, watuli Busoga. Amazikiriza empite wano nange ntuuse obubaka bwange obw'okusaasira eri famire yonna. Bakadde baffe bebaligera mu Fumbiro ne famire yaffe y'Abagave ebamu Edith Katende Nabunya. Mwenna mwenna baganda bange ab'enju zombi basaasirako nti kitalo nnyo kitalo ddala. Kyanaku nnyo kibonyaffe yatuvudde ku maaso mu mbeera nga mugimulaba mwenna. Kize kennyini siriwo siri mu ggwanga olwogezaako obutasoboramu. N'omukwano gwa Edith mukyala wange Bobi Kyagulanyi naye tasobodde kubeerawo era kyamulumye nnyo kyantwalidde amaanyi mangi mukakanya olw'okufiibwa ku munne. Naye ffenna kitalo ffenna buli omu Edith abadde alina engeri gyakonekitinga naye kubangi Edith muziika mukwano gwammwe si mukyala wa comrade wammwe kuba wadde Alex Waiswa comrade naye nane Edith abadde comrade si just mukyala wa comrade. Edith nze ng'omuntu ne famire yaffe twamumanya much earlier before we even met her. Nze Edith namumanya ekiseera kiwanvu nnyo nga sinaba namusinkana mumanya nti anamanyira ku mwami we Alex Waiswa mu Fumbiro. Waiswa nga anyumya nnyo ku Edith nemba naye nayogera Katende n'akunyonyola kino to the extent nti nagenda okusinkana Edith nga mumanye emboozi ezimunyumira, manye olwali lwakuba, manye ebigambo byakozesa. That is how connected Waiswa was with the wife. Era tugenda basinkana abaagala naabo naffe ne batwagala nnyo era mukyala wange era ne tubeera family. Era nafuna omukisa batuma n'omwana waabwe erinnya lyange bamutuma Mitembo Ebo oyo omuto. Kyakitiibwa nnyo. Edith yakonekitinga nnyo ne mukyala wange naye manyi nti bakonekitinga nnyo ne munne Waiswa in a very special way. Ffenna yatumaking her to feel part of the Fumbiro family. Bwe yali yayita mu chemotherapy nga bamujjanjaba yanca ekifaananyi Edith n'ansaba nti Mr. President yali akubanya olwali Mr. President n'ekifaananyi njagala kipostinge ku birthday yange. Kyanaku nti sijja kusobola kipostinga ku birthday ye kubanga tuvudde ku maaso ne buli awo tujja kusigala tumujaguza ebbanga lyonna. Mu kiseera kino nga tufiiriddwa amanyi naffe Edith n'afiiridde mu mbeera eyo nga tasobodde nadde okujjanjabwa bbaawe olw'obutali bwenkanya. Mwena bwe mumanyi Waiswa ali mu kkomera awatali musango gwonna ne baagana n'omuwa bbeeri ne bamenya n'amateeka ngera muzeeyi baligeya taata waffe wabadde nga abinyonnyola bwe yakinyonnyodde ne mu kyaki. So ekituuse ku Edith kinzijukiza obulamu bw'abakyala baabo abantu abali mu struggle n'abakyala abali mu struggle, bamaama baabwe, bawala baabwe, n'okusingira ddala abakyala baffe. Ndowooza mu kiseera kino ku bantu nga Olivia Lutaya, Sauda Madada, Doreen Kaita abali mu kkomera awatali musango, abaana baabwe b'abantu baabwe b'abaami baabwe nga bali eyo babonaabona kuba bannaabwe baba basibako. Okusingira ddala ndowooza ku bakyala okufaananako nga Edith ono mukyala wa
John Bosco Kibalama yamala emyaka 17 egiri painful ngabanja bawe yabuzibwawo John Bosco Kibalama era naye mukyala Monica bamaliriza nga naye bamutemudde kuba bwe kyafaanana kindetera okulowooza ku wange mama Kyeyune bamuwamba kati mwezi mulamba talabikako bawamba mama Kyeyune kati mwezi mulamba talabikako nga bamuwambira ku kamera nga kamera ziraga abasirikale aba SFC ne bajja ne bamuwamba era ne bajja nga bewaana bamanyira okuwaana mu mabaala awo yetumuyina mu barracks yetumuyina ekasenyi the pain eyo y'abaana y'abaami baabwe n'abantu bonna kindagambye nkituuse ku buli muntu nange kennyini omukyalo wange kennyini erundwe waka natulugunyizibwa nakubibwa mu nnyumba eyiye awatali musango ebyo byonna biri mu kugenda maaso twandibadde tugamba bigenda maaso nti amagye ge gali mukola ebikolobero ebyo ngokaka abamanya essuubi erisembayo eri omuntu wa bulijjo gyalina okufuna obwenkanya kyokola abakiyita ekitongole kya justice kitegeeza bwenkanya naye omulamuzi nakera ku makya nakamba nedda oyo tebagenda mweyimirira ne bwe bazze omusajja ng'asaba nti waakiri munzikirize nziike mukyala wange ne bamugaana okuziika mukyala we kuba akafaananyi waayiswa nga tudde mu kkomera nga talina musango gwe yazza naye nga tudde mu kkomera nga mukyala we yafudde olw'okulema okujjanjabwa bbaawe gwe baasiba naye bbaawe baamuganyira okweyimirirwa asobole okukola omukolo ogusembayo ogw'okuziika mukyala we ng'abatemu ababbi batambula butaala abassa abantu publicly nga balya butaala naye ng'omuntu kubanga ayogera ku bikyamu ebigenda maaso mu ggwanga kubanga ayagala ensi ekulemberwe mu ngeri esingawo tulabira bwati bebitulwanya ensonga lwaki tugenda mu maaso nga tubirwanyisa paka bitubijjawo kubanga teri ali bulungi okutuusa nga ffenna tuli bulungi n'abo abalowooza nti bali bulungi nabo bali bubi nga buli muntu yenna njagala okusaasira famire muganda wange Kato zikiriza nkwebaze olw'okuyimirirawo lwa muganda waffe eggwanga oliraze ekifaananyi ekyenjawulo kuba nkakasi eggwanga libadde ligoberera byonna okyanga bakwata waayiswa n'oyimirirawo n'okola kampeyini ze ate tusobola okukiikirira bannaffe okukiikirira ekintu ekituufu ate omuntu bw'oba oyimirira ku kintu ekituufu toba omu kati Kato walingayo but look at the work that you did weebale muganda wange Mukama kuomukisa Joshua baganda baffe bonna Mwata nkusaasira family ya baganda baffe abagave Edith yazaalibwa basaasira mutuwadde n'ekifaananyi ekyenjawulo mwogedde tugatta bakama bankanide mungulire ku Power Bank mbegayirire n'okuyunga obwase Buganda Edith yazaalibwa Buganda nenasimagana ne munne yagwe Busoga kati Edith bamuziise Luwuka mu Busoga kati balijja kugamba ki muti tuli bantu balala so buli kimu ekibeerawo ne bwekibeera kyannaku Mukama akikozesa okutucommunicatingira twali mu kalulu kano agenda eyali esinga obukulu twayagala okugatta ggwanga lyaffe tuyunite ng'abantu baffe bonna babeere wamu nkakasa newaayiswa bwe yandibaddewo bino ebigambo yandibyogeddeko omulundi ogwasooka bwe twesimbawo twali twagala kubuusa ggwanga era eggwanga ne tulibuusa abavubuka ne bava mu walagi ne bava mu beting ne badda ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyabwe tebolaba ababanyigiriza baatandika okutuwamba omulundi guno tebolaba twakwata bendera nga twagala okutalaaga eggwanga tulibuulire ekituufu naye most important tuyunite ng'abantu baffe bayunitinga oba bebusoga oba bebuganda oba bomwakyolo
mulundi guno nga tukusibula manyinaze saba mukama akkirize omwoyo tugende maaso tuddemu amaanyi abasigaddewo tusobole okutaasa eggwanga lyaffe lino kubanga tulina olitaasa mwebale nnyo basingo ne banyabo kumpuliriza kitalo nnyo ekya Edith mukama atugumye ffenna baganda baffe aba NUP mwebale nnyo baganda baffe ab'omu diaspora mwebale nnyo mwebale ab'omu diaspora okuyimirira ne Waiswa mu kujjanjaba Edith kuba Edith yajjako mu America n'amalayo ebbanga nga bamujjanjaba n'akomawo nga teredde obaoliawo kyekyamusobozesa okusobola okuwangalako kyawangadde mwoyo gwa Edith mukama agumuza emirembe. Edith munnange weeraba tujja kusigala nga tuli ku nsonga gye tubaddeko paka nga tutuuse gye tulina okutuuka. Mwebale kumpuliriza basebo ne banyabo omukama abampeera omukisa afunvuwe lisebana atongere engalo za pulezidenti bajjawo ne basebo asaba pulezidenti agala okwebaza obubaka bwewadde eggwanga ku lwa famire eno eyaba Mufumbiro. Tweyanziza nnyo tweyanzege Your Excellency bajjawo ne basebo mukize twanjule chairperson waffe w'akakiiko ak'ebyokulonda Comrade